waita akaseera nga Faza mugamba sinaamu okoze otya ngamba jangweko eno nangamba story ana byambuzabuzawo nenga zisibikutula sibitegeera program sa up smabi bottom sibitegeera nawe sukakkana byakubuza byali biki ayu up smabi bottom smabi ki Faza ngagamba ayu up ayu bottom ayu down ayu bottom akati Faza ankubira olweggulo angamba oliwa mugamba ndi wano kujja live angamba oli kujja live nti ye mugaso kontereke ekyebiri awo Faza wanula atekako mfuna kalanchi kyebiri nsoka nkikaba nfuna kalanchi bichinji yengera kakati olweggulo nga nkubira ukoze otya nga mugansina mu transport yandeetaawo Unsomese bottom down Faza ngamba neto kutula kutula mwana ntegeko sente watogenda tekako nemugamba mwana sigenda kujja yanzijako bujja kati gwacho amwekenge wali otegedde kyayagala era kuisa rupaka mabega bulungi nnyo kati omuyansanga ko nali sambadde empale enkalu mabega aningiza mabega batuyambadde empale okubye empale nali sambadde boxer mbona kabaka boxer ka Calvin Klein na Saturday okubye mutaka kubye empale yange ndyawo ngenda ku set ndi mukwambaza okitegeera ndi mukwambaza olaba gaya ningisa mabega okitegeera tuvudde awatuto obunamba jondabeko munigo no story kinti nakulabye to kubampale wala wangambide nti obo wakananga ne message nzijjayo messages achi yakweza nata kusasura mukwano gwange nga munakere nchanga omuntu nyumya naye okitegeera nimbamu embeera baby ate kali njukira nze ndi wa sente okitegeera yali anyumya naye naleka kuyita mulimu baby musajja nawe oli musajja nze ndi musajja Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku alive kwetuli amanya bampita Rimasam obosobola okumpita Metan Club Bongo twebaza mukama olunaku luno nalwo lutambudde tululabyeko era mu maanyi abatukwasiza mikono gyaffe bwalukukwasa wala tukwasa kitegeeza ki nti abatwagalidde dda era nga atulaze tuli baddembe olukola mu buli kye twagala ne waggulu wa byonna nze nzikiriza ekyo ekyongera ku Bwakabaka bwe. Abatemu basobola okutemula, ababbi basobola okubba, n'abatulugunya basobola otulugunya. Byonna bikolwa. Naye ndowooza si kye kyandibadde mu lunaku olungi bwe luti lwatuwadde. Okumusinza, okukyalira ku banaku okwagala bannaffe, ogabula kubayala. Bannamwandu okubawa essuubi, ne bamuleko bakwatirako yandibadde enkola. Kale, Kristo nga bwe yabikola naffe osanga bwe twandibikoze naye omubisitaani bw'ategeera nti okola obulungi bwa Kristo mulimu empeera olwo aleeta amaanyi mangi n'atujja ku bigere byaffe nga ye ekirubirwa kyatuyingiza genda tusabe Mukama atusobozese nga bwe yasobozesa Pawulo okuwangula ensi eno omubisitaani tatujje ku bigere byaffe lokoka tolinda nkeera kuba tumanyi ddi lw'oligenda obulokozi kyekisumuzo kyokka ekyobulamu era ekigenda otuyamba okuyingira mu Bwakabaka bwa Kitaffe bwa Katonda kingdom
bakamanga abantu bana Bonchate Foundation tuli mu kugenda Kamengo essomero lyawedde libulako kusereka room y'ebyemikono nayo yatuse ku operate side ene bula ku katini tuka ku operate nayo ngenda kujano njibarage ngetuse ku operate ono tubatanira okusereka foundation eno tewaningirako muzungu etefunako donation kuva wa muzungu byonna bye tukoze mu kaseera akatini tubikoze olw'ebitone byaffe n'okwagala kwa Kristo oyongera okutuwa ku mulimu gwalina omuntu ngwega tumukusiigire tupainting omuntu nga bwali oluna akasente akava mu bisiige ebyo ne tukakozesa okubeezawo obuweereza buno nawe alina ekimu kyo ky'ekkumi ekyensinga oli mwana wa kintu otegeera bino bye twogera kyekigaano kiteekako bw'oba okiwulidde oba tokiwuliddeyo kireke eddoboozi siiri eriryo lijja wabula nga tuddamu okujjukiza nti omwana w'eggwanga atukwatirako ddala ffenna abaana b'oku street abasukka 8,000 abali ku nguudo kuba mafaani nga bonna bakoze ng'ekibuga kirimu bakuze ng'ekibuga kirimu abatemu 8,000 nasobola kiyingira gwe tojja kusobola weerimbira bwerere so omuli buno tugwewe omwana w'eggwanga tumugje ku street gyayayuukira yanywera ebiragaragara omwana atanatuuka n'omusanga n'ebisigara n'enjaga tamanyi nkozesa yaabyo teyeesalirawo wabula avugwa buvuzi wa mbeera yansi eno na mu bisitaani bamuzannyo kubanga bw'oyitirira okuzannya kyandikulya tukwatireko eggwanga lyaffe litaasibwe kubanga liri mu mikono gyaffe Katonda yalituwa tekiriko kubuuza fe abalina oddufuula olusuku Edeni kale tukwatireko omwana w'eggwanga aveeyo gy'abonaabonera tumutwale Kamengo addaabirizibwe akomewo nga mupya dikadika mukama yebazibwe amina weebale kukkiriza mulokozi nebale kukkiriza mulokozi ajje mu bulamu bwange one walokoka sinnaba erokoka dikadika nja kulondi musiraamu dikadika ndi musajja musiraamu Katonda waffe y'omu ndi musajja musiraamu Edini wokutte webale nnyo toli mbali abarogo toli mbali abasamize abasamize bomba agala nnyo bakyali bange ne tukona mukunde bakyali bange abo mbatumidde nnyo bonna oyitayoko mukanga mu mpewo nze ndi musamize ndi musamize kofire badde nvudde ku mutwe ne kanji nyweze byensose byonna okuwaana ndi musamize just obusamize ero okimanyi akabindi okakuba bali bajjajjaffe bya bajjajjaffe biki byonna bamweyana biki jajja baamu yasinga okuba serebu mbasamize oyo buli mwana avaayo bw'ati agamba baamu olwokuba kati abantu ba baamu abo tebalina kukola nnyo bisiike ebyo kitegeera tebalina nnyo okugenda mu bisiike kitegeera tebalya mmere ensiike tebalya nnyo mmere ensiike bwe kiri kati nga kali akaseera anko kali akasiike tebalya bisiike balya boiro balya buli boiro ababba mweyana tubuuza kuba naye nga abantu abatulaba eyo naye nga kiri kitya tuli wano ku Mr. Update ni kyali wange metanikira bongo musajja wange nnyo alive Mr. Live kiva metanikira bongo live webale nnyo metanikira bongo live go viral ukategedde amanya n'eddoboozi bamuyita Dika Fashions 256 number East African Emergency omanyi Dika anyesebo tubadde fera music industry esebo ebanga bwe nali nkyakuba endongo eno y'ekibaala eyo gimanyi bulungi twali music industry bwe kiri ng'oyita eno okuba ekikumba bwe kiri ate Dika music okwatamu era music just music n'omukyala gwenyambako omutama lya mukugonza just nenga music sukwatamu just nali mpita muno bikinga omanyi byekikumba n'ensalakawo ba Dark Scatero ne tubikolanga nja nenyamba zaamu ku bayimbi awo ab'amaanyi bakamiliyoni Dr. Blaine Tracy Meloni abayimbi abakabi bonna mbambaza twogera ku fashion Dika gwe fashionista omuto abikoze nga tebalina kubuuza okitegeera kibuuzo kiki zonna nzambaza ekibuuzo kiki lwaki omuzimu gw'ekisiyaga gwerimbise nnyo mu bantu abalonde abali mu mulimu gwammwe kubanga omuntu ategeera nti ogenda kwambala kino n'abisectinga omubiri gwo n'agamba nti wano wansi agenda buwanvu bwe buti wano okulubuto afulumamuko baddamukko munda alina kunyumirwa kintu bwe kiti lwaki
sitaani ayambaza nnyo ensi eyo enkola y'abaluvu. Ekisooka sitaani yayita nnyo mu ndabika, okulabika obulungi. Kyova olaba ogenda sanga omuntu nga muyimbi w'amaanyi mu America naye eringa mukyala ayambalanga mukazi, n'omusanga wano nga muyimbi w'amaanyi naye ng'omulaba akubye ekintu nga kya bukyala. Kitegeera nti sitaani ali nnyo mu kuyita mu kintu okufaanana obulungi, ali nnyo mubisikiriza, ekintu ekisikiriza. Kati nti omusajja asobola okukeera enkyanga, abamu baafa n'emitima nga yakuganza ekisinga okumpombera nga nnengedde ku musajja munnange, ebyo omukyala sagala kumanya, ng'asobola okubeerawo nga omukazi amuyina naye nga kuwulira obulungi, alina ka tesiti kali kawulira n'agamba ndi kino asodoma ate waliwo n'abantu nga yakula yazaalibwa ali ekyo. Olionse gwe nali ndabyeko nga namulabako nga muto nga ali awo azanyazanya ne buddole biki ne wayita ekiseera ne wayita emyaka nga 8 naddawo nga alina mu nzulusi biki, naŋŋamba naye abasajja mwana okimanyi nti biwaani bisiike nga mwali era obudde buno gwolaba ali London. Obudde buno ali London abikwasaganya tambuza bufumbo, akwasaganya bulungi. Ebisiike ebyo biri nnyo mu bantu kati kwakyamanya ebisiike oda nonanfuna nekati nkutegedde bulungi weebiri ate nga bikola ki bitambulako bye bitambuza game eyo. Dika gwe nga fashion star, gwe nga omukugu okwambaza abantu, gwe nga omwana omuto alina ekirooto ekinene era buli kadde ekitakoma, bizibu ki byosanze mu mulimu guno? Omulimu guno gulimu ebizibu nga ffe bwe tufuna ebizibu eno oba gwogugwo kwata kikumba kikube muntu yoola mulimu gwensanzeemu mulimu era ku story eyo nga waliwo ofuna opportunity ng'okoze nnyo naye ng'okukyukayo olina okuba nga bakuyitamuko ekitegeera nga bakuyitamuko emabegaawo nebintu nebitambula naye nga puroguramu zonna zitambula. Obuzibu bwosanze obwo bubaamu nnyo mbadde ne mwoyo mutukuvu puroguramu ng'erina kutambuliramu kaawo okutambula obulungi okubaako ne wootuuka bulungi nnyo. Wandabyeeko ebrands wandabyeeko mu fashion ye brands yonna naye nga mbambazeera jana mini box nayumya nange ne mugamba mpa ku ssente ne mugamba njagala sente naddamu baby ne mugamba vaamu ebyo njagala brands si musajja brands waba yagala kwewakana njiteekayo screenshot tugende mpola diko nvuzemu ku speed mandika MR eno channel ntukuvu nenge brands mutwe ku ssente mwana nabalabako ne ku resort yawo mutwe ku ssente mwana soka kanedika channel eno teitwako bintu byanjwanjwa ku bantu kuvu y'amaanyi ekitenkanika. Tugende mpola tudde mutuluke mu fashion tesebo okuba fashion store w'amaanyi baba ino okusooka abamu okwagala okusiyaka bulungi nnyo. Kikyoyita okuba badde mmanyi nti bwoba n'engoye z'ennungi n'ofuna baklayant abaklayant abo balina okujja gy'oli obawe engoye z'ennungi kuba gwe abaziina. Kikyotegeeza nti ate baba bagala kusiyaka ku nsi buli muntu alina engoye ennungi be bangi ne waliwo kyebayita test ekintu kibamu test nti gundi test yenkolera gundi test yenkolera kati abantu abalina ssente be bangi okitegeera nti omuntu agenda kera enkyalita ekintu ng'akijja London bikine kati bo bagenda bbaamu akantu kaffe nga bwe tunala twewagidde twewagira genda ewa gundi gugwe okitegeera katambulira awo akantu program nezikola ki nezitambula. Kati gwe kyomanyi okubeera ow'amaanyi wano eno n'otambula n'ofuuka vaire okubamu omusajja n'okubamu kya mukazi. Mwana agenda kera enkyakuba ebbuutu ekoma muno nga musajja agenda tambulirawo vairo. Lwaki abantu baagala nnyo ekintu ekyobuseera nga fashionista ne waba muyimbi nakera enkya kati ngeze omuyimbi nga bolaba nkugerezaani bundi ani kati kangereze ku Aruna nakera enkya nakuba bbuutu y'omukazi tebagambanga kududdalu bakirabanga tebakirabangako bagamba nti ezimu teziboola. Muganda wange mu fashion mulimu ekintu kye bayita stylist
okitegeera ne designer amade nze kati stylist bamuwa n'ayambala oyo asobola okera enkya nga taboola lugoye era kyobola abenyigira nnyo mu kyobusiyazi the stylist bonna abasinga basiyazi kubanga abaddami kyebamuwa kyayambala bulungi nnyo kimufuula omusiyazi bulungi nnyo namugamba Brands olagala ekintu kyo kikwate mpa ku ssente nze nzijjawo nkulage nkubairemu ku kyomukazi tomubanja ssente simubanja ka ssente mpa ku ssente fuse mpa ku ssente naye gwe kyoba omanya njagala nziŋŋendeko mu show nga bwe yali aŋŋamba nga mpa kuki ku ssente yagamba janguko mu show janguko mu show yange ne mugamba naye munampa ku ssente naŋŋamba jangu ebyokunywa weebiri biki byonna n'ebirala mukwano ne mugamba nze nno nsobola okuba mukwano gwo nga waliwo ssente kasito mpa kuki ku ssente nadda mu story ate jangu wano babalengedde munyonyo okitegeera bibiina ku bibiina bape ku ssente sekitegeera olina kyokwekoowa bwe yagamba wano yali agamba genda mu fashion show kukola nga modo kola nga modo yali agala kwongera kusanga kwa brand fashion ya maanyi good brand ya maanyi oba yali agala kwongerako nga yala alaba oyina okutuuka nate gonora banye ekya ssente njagala onyongereko ng'ontaddeko teragenda kwongeraho nga takoze eki takutaddeeko sigenda kujja nekuba ekiteeteeyi bantwalire mu ttuluba nti nkola ekyo okitegeera nga tekuli ssente okitegeera ensige esooka twazikola twakola ensigo ezasooka twayambaza abantu ku bwereere kati obudde buno bwabwa ssente buli kyonna ekyekwatibwako kiba kya ssente zena bakyali bange muno nga twogera bulungi nnyo olina ŋŋamba nakulabyeko ne Bianca kyali wange kitegeera ne mugamba ssente kasaita ssente mwambaza byonna bikola okitegeera bifaanana mulenzi byaka musajja si mukazi mulenzi okitegeera nekitugatta kiba ki ssente ojja nkolera challenge ssente kyali wange nnyo talina buzibu yadde naye obulamu ye yakuzibwa bwati talina buzibu tekimuswaza tekina kikimujjako ali emyaka emeka Bianca alina okuba nga kalina emyaka nga wemba nga si obulungi myaka nga 17 awo 16 kakyali muto era kutwaza bulungi nnyo #not sodomy among children t-shirt #not sodomy among children Bianca akyali mwana muto kati abamukozesaabo twali teka ya defilement abamusiyaga sirabanga kamusiyaga naye ye musiyaga just embeera ze embeera ze zibo zino simusiyaga taŋŋambangako nti mukwano naye ze embeera ze omulabirawo omulabirawo ayinza okuba yakulanga bakazi naye nga simusiyaga abantu bangi abakulanga abakazi abantu bangi naffe tusobola zino enviiri batugamba eba naye mufaananya abakazi era naye waliwo yaŋŋamba nti naye dikaddika oyo anengamba ogwo omuzimu tukukasuke wala sigwa omuzimu nnyirira na ssente kuba benkolagana nabo bali mwekyo ne bampamu kalenjirova nenkavugamu ng'oli agende ogamba nti abasajja bayingira ebisiyaga abo dikadika tudde wano sente kafuusa akasente tudde wano Brands kuba brand ey'amaanyi gyoyogedde mu kintu kino waliwo waŋŋambidde nti oba wakananga ne message nzijjayo emessage ezaaki yakozesa natakusasula mukwano gwange nga bunakera enkyanga omuntu onyumya naye okitegeera nemubaamu embeera bebi ate kale jjukira nze ndi wa ssente okitegeera yali anyumya naye naleka okuyita mulimu bebi musajja nawe oli musajja nze ndi musajja Brands musajja ne just nnyo kyonna kyekiri simulinaako obuzibu ne mu pulogulaamu ze zonna nze balina okumpa kasente so gwolowooza nti okuyita bebi yali ayagala kusiyaga kati ate musajja muno lwaki oba omuyita bebe obake kagambo ke kiyinza okwanguyira omuntu nga buli omu ayinza omuyita bebi naye ate mmetaniki naye naye njogeddeko ku WhatsApp naawe nali nkuyiseko bebi era ogamba omusajja ono storage avuddeko
bikini ate nga ffe tubisanga olina kuteekako bebe. Nina bangi ba YouTuber baani, nina bangi ate nga balina big followers ekibi, okitegeera nga ninamu n'abayimbi, okitegeera. Abasajja abo bakisiru nnyo mwana, sijja mwana kuddamu YouTuber mwebali nnyo bangi nnyo, okitegeera. Nabo nga bajjanga kuyita baby bakyali bange, okitegeera. Naye sibalinaako kibeera kyonna kyonna. Akamumbuli erinnya limu kati tuli ku microphone. Uganda bwe kiri, Uganda okakasa bwe kiri bwe kiri gwe kyoba omanya 256 ndika nawe tomala maanyi okakasa kati gwe kyoba omanya naye nga bwe tutambulira ndika soko naye ku bujulizi oyagala kulaga ku bujulizi kansome muko wakiri message nga bbiri kulageko message wano nga bbiri oyinza okugamba naye ate alina omukazi omusajja ono storage YouTuber gwoyogeddeko alina omukazi muganda wange okakasa bebira byenkugamba bya ddala, bira byenkugamba bya ddala. Ane Katonda asaasire eggwanga lyaffe, naye kyekino gamba abantu bano just kulokoka kubanga atulaba abasajja bakulu beesalirawo bamanyi bulungi kye bakola. Just omwana Katonda aliyo, kitaffe mu Katonda, kitaffe mu by'omwoyo, totula ku nsuba mugenda gikutulamu ate era ejja gwaleeta ekintu ekyo. Kitaffe mu by'omwoyo, mwongere okusabira eggwanga lyaffe, mwongere okusabira eggwanga lyaffe. Si eno message ndabe hey dear era kutandise gwe kyoba omanya abasajja mwebali muno kandabe kuya mwebali muno tuge tumuleke oyo tuge tumuleke oba dika oba muri mu abe yagambe mbu dika fashion zitaina tangako baby zideni ndage screenshot oba muri mu ntalo za mirimu ateri mirimu aba kati nze nyamba za video nyingi nga ne brands zimutazambazangako ezekibi brands yabeera mbibye yakubeera ku dduuka lye mukitegeera. Nze nyamba za video nyingi wera bwenzi kusomera wano ogamba akasajja nga kali gumite kazambaza soko mpeso Love Mary Butter Paraso Balwata Sichegomba Mbika Spice Diana Didai Dr. Brain Atim Fefe Busa Yesu Ikani Kona Bomi Tracy Meloni waliwo omwana bamuyita Mariam Kugonza kunyirira nene boko mawo Fikigaza wao sinyawu yawo yogera ka milioni sinamwogera Rickman sinamwogera omuntu abawazalawo natungira Rickman olugoye Ebrands nemulanga ataddemu boxer ye ninga nakalaba omusajja ono natungira Rickman olugoye lwa gundi Aizuru nemulanga ataddemu boxer ataddemu Ebrands ninga ne musajja ono storage olugoye go walutunga ate mu promoting wali video nebateka Ebrands nemulenga ataddemu boxer. Era Rickman yenyu ni omuntu kaka kugamba dika number 1 ebintu abikola mu dakiika aga lwaki yabiwooli kati yakwata ebintu n'abiwooli oli musajja we okitegeera n'ateekamu ka box ne yampa mention ku kitimba kye ne yateekamu ka box Ebrands trending sa kintu kyabwe ekyo pussy wall gwe kyoba omanya message mweziri muno 256 mwali muno abukuta ali mu inbox abukuta ali mu inbox awuli ekyoyo kyokusabukula buutu ye kimuli bubi lwe mutera yaka video ku status bebe kuliko n'oli ankubira ku Saamu endogwe nerekera okunkubira Saamu endogwe ekiro nkubira Saamu enda negwe nno badde yana kuhogera
kankwogere amulaavu logera onkubira ekiro mwana Amulaavu ya muyimbi mukazi. Amulaavu mwana Muyimbi simutegeera muyimbi mukazi tiktoka mukazi mugaali awo mukazi oba musajja nankubira nnyo saa 9 ogw'ekiro Amulaavu toddamu kuba simu saa 9 gwa kiro nani yakwa awakana kati ave akyogere Amulaavu lekera awo story ezo naawe nkubira ng'ompa ssente sikumbuza ati mukwano akati story ki nkubira ng'ompa ssente nze nategeera olwemu lwa ssente tigetegeeza omuntu najja n'akasenteko najja n'akasente ka tebalina ssente nkalaze nako kubanga olulimi lwewategeera nti olwa ssente oli bwajja n'akasente ke nagamba nti wa ekyuka nkusulika ennenge tebalina ssente ng'okyukirawo senga bagamba dda kubanga obulamu bw'ensi bwonna bukigwera mu se olwo otuuka n'ogamba nti kasooli ajja n'akasente gwe ngoba ssente mutima naye nga tebalina ssente problemu eriwo oyinza okuba tubagambanga nti nze okunsulika ennenge muleete ssente kakati baleete ssente wakusulika ennenge tebalina ssente ate gwe abalabirira tebalina waveyo agamba nti alina ssente sesa ddikadika obusodome musi ya fashion kituufu gye buli bwagimalawo bulungi nnyo bakola ebintu ebyo bulungi nnyo naawe kikyakwatiridde obutagenda mu nsi eyo tonalaba kasente tebalina ssente tebalina kibagenda kunkema kisinga ssente katonda zagaba bampe ssente bakukeme bulungi ne omutonzi yagaana ekintu ekyo ate kati katonda agaba ssente wekumako wali ku bbamu ombuulire kuma ali ku bbamu gena ali ku kiwanuka olaba ennyonyi bw'otazirinnye tebalina ssente osegeera nze nategeera nnyo ekituli possible mwana wa Katonda ekimu eky'ekkumi kyowa mu kyakiyo omulimu gwe kikola guguno kiteeka kitwala enjiri mu nsozi mu migga ne mu malungu buli bwogaana okuwa ekimu eky'ekkumi mu kyaki tofuna oba osaddaase omubiri gwa Kristo era oba oguyisizaamu ebiso ebiruma obuweereza oba obusibyemu emiguwa mu kyaki gy'owuliriramu emirembe gibatakase era ekyo ekimu eky'ekkumi kyebatakusalidde kibatakukase kyowuliddemu emirembe ng'otoola kijja kukolera ddala ekyamagero genda mu kyaki gy'owuliramu emirembe ow'ekimu eky'ekkumi oyambeko abasumba bonna abakadde b'ekkanisa okutwala enjiri mu bavubuka mu bakadde n'abato ebikolwa bino ebitambula biva mu kubulwa Kristo ku mitima gyaffe olaba omuvubuka omuto nga ye ebintu abiraba kifuula nnenge naye nga mazima ddala amatiribona g'ensi ebizimba amamotoka nenga okimanyi nti mu makanisa eyo banadini wali ekisiyaga ekiyitirivu namufunako nga faaza mwana vidiyo eri yambonyabonya kiva ngamye nti kiri nnyo omuntu fashion yali vidiyo ya Fefe Busi oluyimba lwa Christmas nibaŋŋamba noonya amatawo ga church kubirako faaza omukyali wange yanziza mbirala faaza naŋŋamba ate wojja eno cathedral okitegeera ogenda kufunirawo amataawo ekitegeera ne mugamba ngenda ku emitwalo 3 onfunire gu seeti namba nemuzza ku lulwa ssente bwana nali ntemye ssente omuganda 15 naŋŋamba naye wali wambulako wali walagawa nkulaba obufaananyi bw'obulunyirira ne mugamba obadde otya mwebali ne balooya sokoleke faaza ono omugangira kwa 15 agamba jawo cathedral ataliko kubuzaabuza omugambo wa mpe ebintu ngenda kuwa 3 mpe ebintu ngenda kuwa 3 ngamba jangu faaza okitegeera yasooka mbya amaloboozi bino ebikola amaloboozi nga kyali wange kuze mulengera kati yafuka faaza n'ebintu byonna abakwasaganya obwana bonna aboonoonyi obwana bonna aboonoonyi okitegeera
kakati soko ko eno kachawo kye kitaga nti sitaani bane tulina okusabira abantu abatukwatiridde emyoyo kubanga sitaani basooka okwagala okusena kuba amanyi we bayimirira bakyusa bangi. Faazo akutandika ate nti jangu kubikula ebbuutu. Kati Faazo oyo nayitanga ku kyalo, yayitanga ku kyalo edda nga nkyalina emyaka gyalinga nalina emyaka nga 18 naye mukulu ye mukulu yali atanatandika kuba Faaza yali akola atendeka amaloboozi mu kyaki omwo aye atuka ekiseera ne baŋŋamba bamukozeza biki abitaawo nampaayo 3 nampaayo ekiwaya kyetaano kyebiri nanga muganda we gyali na muganda we yali ambuuzanga omuwala mulenzi mugamba gyali wayita akaseera nga Faaza mugamba siinaamu okoze otya ngamba jangweko eno nangamba story ana byambuuzabuzaawo naye nga zisibikutula sibitegeera program biki bottom sibitegeera kitegeera naawe sukakkana byakubuuza byali biki are you up smile bottom smile biki Faaza nga gamba are you up are you bottom are you down are you bottom Faaza bigamba ngategeeza kyolo oba nkola ya waggulu oba nkola ya wansi okitegeera are you up are you bottom okimanyi wali abakazi nga bo banyuma bayisa olulimi mabega oluki olulimi emabega olulimi nga yagamba mpisaako ku olulimi emabega tonsiyaga nempisaako ku olulimi ng'osomala ojja kuba pusi wana agamba mpisaako n'olulimi emabega noyisayo nawulira emirembe emitukuvu ng'ate bebangi era abakazi ab'amaanyi tuli wano kutusiyaga bwe tuli era wennyini akubuuza are you bottom are you up are you up omuddamu otya n'omugamba biki by'oŋŋamba nangamba naawe kakati ejja kujja wano nkunnyonnyole bulungi akati Faaza ankubira olweggulo angamba oliwa mugamba ndi wano kujja live angamba oli kujja live nti ye mugaso kontereka ekyebiri awo Faaza wanula ateekako nfuna kalanchi kyebiri nsooka nkikaba nfuna kalanchi biki nkiyingira kakati olweggulo nga nkubira okoze otya nga mugamba sinamu transport yandeetaawo onsomese bottom down Faaza nga ngamba neto kutula kutula mwana ntegeko sente watogenda tuteekako nemugamba mwana sigenda kujja yanzijjako bujja kati guwaki omwekenge wali otegedde odde kyayagala era yakuyisa lupaaka mabega bulungi nnyo kuolode bamunyumizako ku kyalo omusajja oyo ayonoonya abavubuka ngenda mpulira kaboozi kati stories eyaŋŋamba nemmanyirawo ono muka era ebintu byonna byagala katonda amwaga ne sitaani amwaga gwe kyone muntu asobola okukola naawe naye ng'abala ekyo nga musajja naye ng'abala ekyo n'akola naawe ate ojja wegendereza abasajja ebiseera ebisinga bakola bonna nga babeera awo basenekanye baga twava ku bakyala siyazi obasaba bayogera ebintu ebyekisiru gwate nawasa towasa abakyala bafuuse bayaaye jajjawo nga yawasa yajjawo nga ne bakuzaala baba bakujjamu ki kakati abakyala kati waliwo abantu ogubinja ogw'abasajja okuvumirira abakyala nga gwe ogukeera kuvumirira abakyala nga bwe bali abayaaye obira ku TikTok omuntu yomu avumiridde abakyala eno najja navumirira abakyala eno najja navumirira abakyala eno kakati waliwo n'ogubinja ogulala ogw'abakazi oguvumirira abasajja bonna mbwa abasajja bonna be bamu abantu bano abasodomu balina kiprojekiti kye balwaninga bafuula abantu waliwo n'akakyala awo omwana ka YouTube akamaanyi nnyo kwogera nnyo kali vairo kankakubuulire wano kekakulidde ekintu ekyo nako kaka nina akukumbadde at least kaka walembozi nalinkola nindabanga erinnya lye liri buli wamu naye mukama abasaasira abalokole mbadde nzira wano nti osanga omuntu kati abantu bano bakoze obubiina abakyala balina akabiina n'abasajja kati abasajja bagamba abakazi bonna mbwa ezo mbwa buli alina omukazi wakagoba otandikirawo nga n'abakazi bali eno ebisajja byonna tebitegeera ebisajja kakati bagwatana bakuwasa nakufumbirwa bakutiisa okategedde otegeera bwe bakutiisa obufumbo ne bakulagira nti obufumbo buli expensive buli musajja tategeera buli mukazi tategeera
kuba mu kuyomba temuli miyembe abalina ebintu ebyo abali mu bisa balina abakyala aba bapromotinga kintu kyabwe kino nenga mulimu balina abakyala ngoli ene mewakyala waka nenga ina lumwe mwakolera kati ngoli gongambi alina omukyala alina lumwe wakolera ebintu byawo okitegeera ano omukyala atamanyi just nga kintu kye kimunyumira mwe balinga ibo busajja ndo bakulu okitegeera nga bo kintu kibanyumira era mulana mikwano misajja ajagala nnyo kintu kye kiri awo kimunyumira bamuwamu bakasente okitegeera kati kyo kyabakyala basobola obbeerawo bosi buzibu mu ekyo ekintu kiri mu nsi yonna okitegeera tosobola keera nkya kigamba nti osobola kirwanisa tudda wano ku mufaaza wano ebyambalo yabikuwa ebyambalo faaza yabimpa yamu emitwalo 25 nangamba funa wa boda alete ebyambalo nali ku seti nasindika ebyambalo ku seti wano ogana ogendayo tekyamunyiiza yatuuka najjukira ne sente azaagala nangamba teeka 25 kwenda enamba ino n'ebintu ebyo goganye muta kangene ndi abalala kati zolo ne designer kyali wangu omunakolanga naye nenga ngendayo nasokanga nengendayo nengulumamu awo wenetoolatolola njala wennuma nemuganga mpayo ekyetaano nebaleeta wali baleta wali yogati bikimberayo olweggulaawo nenvayo mpayo ekizike nvayo mpayo 10 designer kyali wange kati mugangamba kutula sikutula kutulange mali ngendayo nampa ey'obwerere top naawe nampa ey'obwerere nenkubakubamu awo nenga nzija muyiga okitegeera natuka nenga ne kati designer ono ngakikuba nnyo okitegeera nengamba nga ndaba abikuba nnyo nga nayamira nengamba shibakalungi nga abikubye bulungi nnyo okitegeera nengamba naye gwe kyoba omanya bijja kuggwa nenemezaamu muzannyo okitegeera nenga design oyo mwana kyali wange era kyemwebazaako kintu kimu nti yampanga emaali nentwala noranda nenanda nenga ayagala kuyita mabi nenanda yaganze mukube gwalina okukuba kyakijujulu kyo yanda banga muyitako nangamba musajja ng'ozimbye nnyo ozimbye ki boroboto tutandikirawo kati omu yansangako nali sambadde empale nkubye empale enkalu mabega aningiza mabega batuyambadde empale okubye empale enkalu nali sambadde boxer mbona akabaka boxer ka Calvin Klein nga sataddemu okubye mutaka nkubye empale yange ndyawo ngenda ku seti ndi mu kwambaza okitegeera ndi mu kwambaza olaba gaya ningisa mabega okitegeera tuvudde awatuta obunamba ojja ondabeko munigo no storage nti nakulabye tokuba mpale ampisenga bana abakazi batayambala mpale za munda nga tokubye mpale munda ninga niyo no storage natandikawo aguvula muze kunkubira amasimu agamba kyo tokuba mpale munda toyambala boxer munda lwaki kyotunda nemuga atenze enda yambadde byange nti kikyotunda otya nemuga ibwaye nena mugoba ngagamba otunda otya nkuwe nkuwe ku sente nemuga tumulina mu sente ojonja byekyenda ninga musajja ono storage nsiba naye vunze kati obuzibu tugenda okusanga wakuza abaana baffe oshegeera kuba amakyaki mwoyo bogenda mu masomero buli kati omwana waffe agenda kukula atya gomwana Katonda ali eyo alaba ebintu bino n'obinyumirwa just binywa n'obirekaawo fe ababyogerako n'otulabanga abanoonya content sinaki n'otulabanga aboogera obwogezi saagala kujjukiza nti ogenda kuzaala oba saagala kujjukiza nti oli muzadde mbadde nsaba buli muntu waali mu kiti kye ekyenjawulo aveeyo ku lw'eggwanga lyaffe tetulirekera abakulembeze baffe bokka nkiddamu nti omukulembeze afugira emyaka egi naye ensobi zaakoze emyaka 5 zisobola okutufuga obulamu bwaffe bwonna nga zitutambuliramu kale mu kifo ky'okwesiga oyo omuntu agenda tukulembera emyaka 5 ave mu ofiisi
naffe bw'aba akulembera nga naffe tumuyambeko nga ate mu bulungi tamukulembeze wano twandikoze kino ate namwe abakulembeze baffe okubawabula si kubayisaamu maaso wadde nga lwa abawabula mu ngeri eyisaamu amaaso naye naye bakuwabula beera n'omutima ogwo Sulemaani gwe yayina, David gwe yayina ogw'okuwuliriza ku lw'eggwanga lyaffe, kubanga eggwanga teriba lya mukulembeze, liba lyaffe ffenna. Singa lyali lya mukulembeze, singa omukulembeze yagenda mu nsi endala n'asuubula abantu bayagala babe mu nsi ye, naye tuzaalibwa muno, tuwangaalira muno, era naye tumulondera muno n'amaanyi agafunira muno. Kitegeeza nti eggwanga lyaffe ffenna. Bazadde bannange tuzuukuke, tutaase omwana w'ensi yaffe. Nze mpulira nnyo eddembe mu baana, naye ate naawe osobola okuba ng'olirina nnyo eddembe mu bantu abakulu, mu bakadde n'abalala. So buli muntu waali mu kiti ekyenjawulo azuukuke. Dika onansonyiwa kankalubyemukko nkoyo okwekwekerera ebbanga lyenkulabidde ddika emboozi zembadde nkuwulirako babadde baŋŋamba ebiseera byonna nti naawe oli muli wa kisiike era nga bagamba bali b'ebisiike mu fashion basooka ddika naate kineewunyisizza ng'oliyanga ayagala okivaamu wadde nga ate noyagala ng'oliyanga ayagala okulaga abantu nti gwe watali ssente tewali agenda kutunuza mu nsi ya Lusifaayi. Okwatamu mbeera wa kisa kubanga omuze tegulina kuswaza. Fogwaffe gwakuwuliriza muze gwo kuwa kitiibwa naye ate kujjukiza ti Yesu ye Mukama era ye Mulokozi. Kati zogo yagukyawa era Sodoma ne Gomora basaanyizibwawo. Kati yogera mazima tukugoma live. Ekisiyaga tola bungi tonkwate ekisiyaga bajja tukuba akafaananyi. Ekisiyaga gwe kyobamanya siri musiyazi. Siri musiyazi n'abasiyazi bakyali bange tubalinaako buzibu. Asibalinaako buzibu kasaba bane ssente kasitaba nga balina ssente. Dika beera straight bambi kyane n'abantu bagyesiga. Nkubulira bino wammanga siri musiyazi abasiyazi just nze bakyali bange kwabe bali mu world mwentambulira okukola ssente. Ajja n'omwambaza biki kitegeera. Tososola bantu. Nze omusiyazi kasirya ne ssente mmuwe engoye. Ate emize gyo nazo tuzisosola. Tososola mize. Emize sagala bintu byakunkwatirira. Ate bebakira yanti bakati bajje bampe ssente. Bajje bampe ssente. Saba abantu okubanze bakwano bange mwana ate era mbagala nnyo bali fit bagaba ssente. Waliwo abakwatirira nga kwa ssente bakwatirira. Mwana sagala bankwatirira njala ssente. Bali bakwatiriddeko bulungi nnyo. Wena kwatirako. Bulungi nnyo. Ne mu kibuga ekikadde. Nagamba njala kutolako ku kyemisana mwana. Nga bakwatirira. Bakwatirira. Okitegeera. Wona. Tachi nji. Gwalevudde kono olaba nti Uganda yawera ekisiyaga ekyo. Olevudde kono owulira nti gundi batabutambi. Walabako babakwata. Mr. Balamu naye yatandise okufuba tumwebaza. Afuba bambi. Afuba bufubi. Bana babikoze wano ne babita ne babeerawo. Afuba bufubi naawe. Nti nange Dika nsookera enkya ne mugamba nti musajja gwe tukwadde keesi namba ositegeera kyuse eggwanga lino promoting ekintu ekyo. Zolo ne yali akingambiko kipromoting ngampe ennyumba namba. Ne mugamba obusi bugagga. Ekiyaga. Ne mugamba obusi bugagga. Ngako nyumba namba. Agikupangisiza. Antekako n'akamotoka awo nga mbeeramu obwo bulamu wali eri biki. Opromoting omulimu. Ne mugamba ezo si ssente. Osi bugagga mwana. Okitegeera. Okategeera. Obusi bugagga. Allah. Namugamba nnyo kyagala okuntunuzaamu n'ennyumba ennamba nsobola ogyesasulira ziba mu mitwalo 7, 8. Okitegeera. Emmotoka nsobola okupangisa Uber nga sijina n'entwalawo entutte n'endoopingawo n'enddamu n'empita endala. Kati si bwe obulamu bwe njagala onnyumirwa. Gusanga TikTok nga ali eyo anoonya bamusiyaga. Anoonya content. Spikiriza oti kwe bali bayitirivu. Toyogera bifo. Allah. Tukasazeemu. Tukasalimu ali nga gwakogedde.
tugiwunzika otiddemu mweraba tugiwunzike